bonna kye bakulanga yakikuwa mulamu. Nkwegeridde mumpeera emirimu. Nze wali ewange siri munene nnyo nange ssebo siri mutono. Naye kamera bweyononeka omwana tadda mu kaaba. Bano bonna bemulaba bakutte kamera bigwera wange. Muze eno tugikanisa eganye. Kanisa emu naye kati kiwe Katonda olabe. Oba amagezi gajja abooluganda. Sunday service egenda kuwooma tosubwa. Sunday service eno ku Canaan Land. Kati ndi mukusomesa wali tuyingire essaala enzito. Omwana bw'ajja n'ambuulira. Solution tesobola kumbula. Tekisoboka. Omwana ngono wa TikTok juzi yagwa mbatemu. Katonda n'ayamba ab'ebijambi abali bagenda mutta. Naye essaala n'okuweereza Katonda byamukuuma. Buli bwe yagalula ekigala ky'ejjambiya, bwe yagalula ejjambiya bw'ati, ate n'amala n'amukubisa mutwe gwa jjambiya n'agumukuba bw'ati ku nnyindo. Ensawo n'agita ng'erimu byonna byakozesa, erimu laputopu mpya, amasimu ge tukozesa ge gagabeera latest ge gali ku TikTok. N'atutwalako ebintu bya miliyoni nga 10 n'okusoba. Naye kassa yajjanga mulamu. Baazi batuvudde mu night prayer. Kumacha yansanga nkyali ne wano yanyuka wano nga bukyali. Bwe namala n'agenda omulemu kumba agenda okugwamba ebijambi ate batumatuma na night prayer mbabuulira nti ababi zino ze ssaawa zaabwe temugenda. Tugenda kuba ne night prayer nga 6 Desemba ey'amaanyi ennyo nja babuulira omulamwa. Naye tovanga wano ng'obudde tibunnakya. Kale nakyogera wano naye mutabani wange n'agenda naye ng'akooye tomunenya ate asula kumpi ne Soloti. Naye se bababbi babeera buli wantu. Naye lwaki nkubuulidde ebyo twabiyitamu ate Mukama yamukumira nga bw'omulaba mulamu. Naye ku makya ku lw'omukaaga nga byonna baabitutte talina kintu neki. Zagenda okwera ssaawa nga 9 wadde tekyali mu nteekateeka zange, tekyali mu budget, tekyali mu ki. Nga twaguze dda Apple laptop empya, nga twaguze dda amasimu amalala, nga twaguze dda sitandi ez'endala, nga twaguze dda buli kintu kyonna ebyakola mu night prayer nga abantu bali live. Ku Sunday tebamanya nti byonna byabbibwa. Ku Sunday bali live nga buli kimu kigenda kubanga wano Katonda neesigisizaawo. Ono talina kudduka agenda bwabe kunoonya byatunda. Talina kuyanda na kubeera ng'akaaba amaziga agatakoma ng'ate alina mukama we. Ndeese kyakulabirako. Laptop ya Apple gye twagula latest okusinga kweri. Byonna ebyagenda yafuna bipya nga bisinga biri. Tetwagula byenkana na biri ababbi bye baatwala. Sunday yali yazzeewo dda era ng'akola. Ne tufuba ku kyobulamu ne tujjanjaba ne bamukebera mu nnyindo nga temuli nkyabaddemu gye baakubako mu kifo ky'okutema. Katonda yakyusa omuntu yagalula ejjambiya bw'ati ate n'aleeta kitwe kya jjambiya kino eky'okumugonda kye yamukoonyesa. Sunday twali tukola. Ndeese ekyo kugamba nti waliwo yakuteeka mu kifo mw'oli. Ne bwe naabanga njogera n'omuntu omu waliwo yakuteeka mu kifo ky'olimu. Waliwo akukumye ng'okyali mulamu. Ne bw'oba oli mu kazigo waliwo akuwa omukka gw'ossa. Oyo akulemeddeko mu kazigo alina okuvaako. Naye oyita ani oyo?